Ekiteeso eky'ababaka ba Parliament okubeera ne degree gw'okiraba otya? Ekiteeso kya ojja kunyongera ku ddoboozi. Ekiteeso ky'okubeera ne degree nze nga nze Katende Joke mbadde sikikiririzaamu nga twagala kisigaleyo nga bwe kyali kubanga edda luli twafunanga 2 principal passes ogenda ku university ne point emu ya general paper ekitegeera kati nga nze mbadde nteesa nga ngamba mbaye njagala tusigale ku senior 6 bana abaana nabo abavudde mukusoma oyinza otafuna sente zigenda luddawa ku university naye nga alina amagezi akusobola okukola n'abantu n'ateesa ebiteeso ebiyitibwamu abantu bebasobola okuwuliriza. Amanya Mukisa Jonathan nga ndi mutuuze wa Lubya Parish. Ku nsonga y'ababaka ba Parliament okuba ne degree ogyogerako ki? Nze okungamba nti omubaka wa Parliament alina kuba na degree eyo si nsonga kubanga ebiteeso bingi bizze bireetebwa abamu ku balina degree naye nga tebiyitawo era bazze babyogerako ebbanga eriyise lyonna. So okungamba nti omubaka wa Parliament alina kuba na degree nze sikkaanya nakyo kubanga degree si egenda okumutegeeza ekyokukola kuba ebintu ebisinga tebikolebwa lwakuba nti tasobola kwogera Luzungu. Ekitegeeza gwe ensonga eyo ogiwakanya? Nze ngiwakanya. Abeere ku senior 6 butereevu nnyo. Ekituufu kiri nti gavumenti yaffe obuzibu bweyina nti mukulu Museveni yateekako yalina okusayininga ku tteeka nti ligenda liti kati ye muzeeyi Museveni yasoma kwenkanawa bw'abanga yasobola okusomako kyasomye ng'ate naye asobola okuyiya n'agamba nti endagamuntu eggweeko kitegeeza okusoma tekulina mugaso. Abanga ali mu senior 6 agenda ateesezza Parliament. Amanya gange bampita abawalekisi ndi wa Lubya Parish. Kakati ensonga yange eri emu. Ensonga yange ngamba kintu number 1 ababaka Parliament obagenda mu Parliament ne batuula eyo tebatufaako ffe abawansi batandika ne bwe bakwata ssente ne basirika. Ekirala omuntu opoze bw'ogenda mu Parliament sooka ofune degree oyingire Parliament. Owa degree kireegeza obw'omukyabwe bwa bukuze abamanyi ekyokukola.